kano kenyini ke kadde ka mawulire akalambikibwa okubeera ng'ate gakutuusibwako naye era nga bulijjo kansooke nkuwa emitwe emikulu egikoze amawulire g'olunaku olwaleero n'oluvannyuma tukomewo mu bujjuvu. Mu galeero abasuubuzi b'eruweero beekumyemu ogutaaka balumbye ekitebe kya tawuni kanso ne bajjayo ebintu byabwe. Omuvuzi wa ambulance yavuga omulwadde wa COVID-19 yasooka mu Uganda newe buli kati akyalulojja. Mu byemizannyo ttiimu y'eggwanga eya volleyball efunye omutendesi omujja. Terevu nzejjawo harana boso okubeera ng'ate nga kutuusaako bwe tutandikirawo olunaku olw'eggulo poliisi yakoze ekikwekweto ky'okugoba bannayuganda mu kibuga Kampala olw'omujjuzo gw'abantu ogusukkiridde mu kibuga ng'ate ennaku 42 ezaateekebwawo ez'omuggalo tezinnaba kubeera ng'ate zikomekkerezebwa newankubadde nti ekikwekweto kino kyakoleddwa olunaku olwaleero bannakampala bakedde mu kibuga. Olunaku lw'eggulo poliisi yatandise ekikwekweto ky'okugoba bannayuganda mu kibuga Kampala engeri gye kiri nti omuwendo gw'abantu mu kibuga Kampala gususse ku gw'omulamuzi ennaku zino kyokka nga ennaku z'omuggalo tezinnaggwaayo wabula newankubadde ekikwekweto kino kyakoleddwa n'enkya ya leero bannayuganda bo bakezezza nkokola okusobola okweyiwa mu kibuga Kampala. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wesigire yavuddeyo n'awera era n'ategeeza nga bwe bagenda okukola ebikwekweto bino okutuusa nga abantu bafuuse ba lubatu mu kibuga Kampala. Bakola ebikwekweto abantu nebanga abawuliddemu ne bakendeera netuze tulaba nga omujjuzo bijja gweyongera bavuga amamotoka batateekeddwa bagavuga nabo mwebali so twakyusizza checkpoints zaffe okusinga era nga poliisi zaffe omuli katwewandege ne CPS zakakwata mu 50 mpaka olwaleero. Wabula bo bannakampala balemye nga bagamba nti lwakiri okufiira mu Kampala okusinga okufa enjala ng'era siba kukivaamu okutuusa nga babaguddewo okusobola okweyiyiza ekyokulya. Emiggo poliisi atuwadde ki? Emiggo kankubuulire omusajja yamenyekedde wali. Bano balabiddwako nga poliisi gyeva gye badda era nga n'abandi balabiddwako nga basikagana omuguwaana ba poliisi. Ku mulundi guno poliisi ebitaddemu ebisoko era nga obwedda balawuna ekibuga Kampala ku bodaboda zaabwe nga kwotadde n'okweyambisa ekizindaalo okusobola okugoba bannakampala mu kibuga wamu n'okubajjukiza okugoberera amateeka ga minisitule y'ebyobulamu ng'omu ku kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Abamu ku bantu abakakkalabiza emirimu gyabwe mu kibuga Kampala basabye poliisi okubeesonyiwa kubanga tebalina kye basobola kubakolera naddala ku nsonga y'okubawa ekyokulya okusobola obbeezaawo famire zaabwe. Kyamazima tugumiikiriza ebikola yuno sanitayiza atuuse agenda kuggwamu masiki tuzambadde okuzimalayo eza buli kala netugoberera SOPs zonna ze baagala esente tebazituwa ze baali bagamba. Buli muntu ali mu paaka wano beyasafa basafalinga ajja kunoonya mmere ya leero ajja kunoonya 10 so nga ate abamu batutegeezezza nga poliisi bweyisa ebivvulu ng'erowooza ebagoba mu Kampala kumbe ekola gwa kubakangamu bukanzi nti era tebatidde wabula siba kuva mu kibuga Kampala. Wootuuka mu kibuga Kampala embeera eriyo eyingula amaziga era nga omuwendo gw'abantu abaliyo gusingira ddala kwabo abateekeddwa okubeerayo so nga ate n'abamu beesuulirayo ogwannagamba wakati mu kugoberera ebiragiro ebyateekebwawo minisitule y'ebyobulamu
ng'omu ku kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kya ssennyiga omukambwe. Doreen Josephine Nakiwala, STV Select Eyenjawulo. Okusinziira ku babaka ba Parliament bo bagamba nti okubalukawo kw'ekirwadde kya COVID-19 omwaka oguwedde mu mwezi ogwokusatu gwasannyalaza ebintu bingi mu ggwanga wabula ng'ate byo ebyenjigiriza bye byasinga okubeera ng'ate bikosebwa, ekintu ekiviiriddeko bannannyini masomero okutunda amasomero gaabwe nga n'abasomesa nabo omulimu gwabwe tebakyagwenyumirizaamu. Okusinziira ku babaka ba Parliament bagamba wadde ebintu bingi ebikoseddwa okuva COVID-19 bwe yalumba eggwanga mu gwokusatu gw'omwaka oguwedde, ebyenjigiriza bye bisinze okukosebwa ekiviiriddeko ne bannannyini masomero okutandika okutunda amasomero era nga n'abasomesa bangi abatakyegomba kukola mulimu guno. COVID azingamisa ebyokusoma kubanga n'abazadde abamu tebalina fees, emirimu gyafa, n'abaana bo bakyali waka ate bangi n'ebikemo bingi bakuba buloka nabo ng'abasomesa abamu bookya manda kwegamba ebintu bingi abalala bali mu birombe ebyamayinja. I hope we are trying to see the first wave affected education, the second wave has come, at least the first wave, something was done. Bano bagamba abawala bangi abafunye embuto ekintu ekyonoonya ebiseera byabwe eby'omu maaso okufuuka abazadde ku myaka emito kyokka ng'abamu bayinza n'obutaddayo kusoma olw'abazadde baabwe obutaba na nsimbi. Abaana abanaamalako n'agenda paka mu yunivasite banaawera kubanga tolabye abatatula bigezo ya P7 bali mu mitwalo ena. Essaawa eno ngeri abaana tebatali masomero ayagala mutwala mukolereko mu bibuga ebyo gye bakola bamaliriza olw'okuba emitwe gyabwe tebalina nnyo kye balikwa kiri awo boononese era nga bali bafunye. Wano basabye gavumenti ng'eri wamu ne Minisitule y'ebyobulamu okukebera abayizi bonna olweggulewo amasomero abayizi basobole okuddamu okusoma kubanga tewali n'omu amanyi kirwadde kino we kiriggwerawo mu ggwanga. Gavumenti nti mu biseera bino twalibadde tweteekateeka kiri bwe kiba kizze oba tekizze kitusange nga tukoze eki nga tuli beeteefuteefu. Obukulembeze bw'eggwanga ng'engeri byatuteeka mu lockdown alina okuvaayo n'atutegeeza nti zino ennaku 42 we ziggwako munnayuganda ali mu kifo kino katika musawo genda wano bakugeme genda wano bakukebere such that musobole okuddayo ku mirimu gyammwe. Era basabye gavumenti okukoppa amawanga amalala engeri gye gakolamu ebintu byabwe okulaba nga amasomero gakyali maggule okutuusa kati nga kwotadde n'okuyiiyaawo engeri endala abayizi gye basobola okusoma mu kaseera kano. Amatiga geetuddemu nabo basobola ogagondola balabire ku nsi endala zo zikoze zitya. Ekizibu kyaffe ekisooka nti kompyuta abantu abasinga tebazitegeera ate era tebazirina kati awe wali ekinyusi. Abankubadde baga nti bagezezzaako naye oluusi bw'ogenda okubeera ebifo emabega nga tebakoze nga bwe bandibadde bakola. Kinajjukirwa nti nga ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde ogwa 2020 gavumenti yalangirira omuggalo ku masomero wabula waayitawo emyezi egisoba mu 8 neddamu nekkirizaako abaali mu bibiina ebyakamalirizo wabula era yazzeemu neggala amasomero gonna mu ntandikwa y'omwaka guno. Maria Dana Namiro, Sarah Nakandi, STV Select Eyenjawulo. Bale nnyo Sarah Nakandi olw'emboozi eyo. Kati nno olunaku olwaleero tusobodde okuwayaamu ne Bageyanga Fred ono nga ye yavuga omulwadde eyasookera ddala okufuna ekirwadde kya COVID-19 mu Uganda wabula nga newe buli kati emboozi eno agirojja katubirabe. Lwa poliisi okugaana bannayuganda okuddamu okugabira bannaabwe emmere mu kiseera kino ekyakazigizigi bo abakulembeze mu bitundu eby'enjawulo bino byabayise ku matu engeri gye kiri nti abasinga okutuusa n'essaawa ya leero bakyagabira abatuuze. Wayaamu ne Bageyanga atulombojjedde okutya okwamujjula olunaku lwe yakubirwa essimu nga emuyita okukima omulwadde wa COVID-19 eyali azuuliddwa ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe. Kyampa ekiseera ekizibu mu bulamu bwange nendowooza nti oba oli awo olwaleero olunaku olwange lwenkomye okubeera ku nsi kuno kubanga covid bwe twali tumuwulira kyeyali akoze mu nsi ez'abeeru kyali kizibu nnyo. Natya muge mazima naye neŋŋenda nenfuna ebikozesebwa bye twali tulina okwambala, nafuna obuvumu
nevuga emmotoka yange ekika kya ambulance genda okupiikinga omulwadde. Agamba nti kyamukuwawala kuba yali awuliddeko ku ngeri abagoba ba ambulance n'abasawo mu mawanga g'ebweru abaali bafiiriddwa obulamu bwabwe nga balwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Genda naye nga sinze ngenda nga ndowooza buli lwe neetululanga mbwe nti okweyongerera okusemberera ekisaawe nga ngamba nti ero ka lubaze. Mu bifo ebirala nali mpulira abalwasawo nga bafa, badrivers bafa, naye nga baneetebe twali tetunnakifunako. Ayongedde n'ategeeza nti kyamutwalira obuvumu bungi okumanyira embeera eyaleze nga yafuba okulaba ng'akozesa bulungi ebyo ebyambalo bibaweebwa okutangira ekirwadde kino, nga ono yafubanga okufuuyira emmotoka n'eddagala lya sanitayiza. Tukolanga bwe kyali kirina okukolwa emmotoka ne bagisprayinga, naye nga sinze baageya omutima gwawe kwegamba gulaba nti nkoze eki musisi kyalimu mpwedde naye Mukama mulungi n'akuuma lunaku olwasooka seebaka kyekituufu nga mbirowoozaamu, ndowooza famire yange bwesigadde, ndowooza nzituke ku mulimu oba ŋŋende mbiveemu, ne nindowooza nti kati bwe nnaagenda ate kaakati ani agenda okutaasa abantu bano. Ono era agamba nti kyamukubawala bwe yeekebeza ne kizuulibwa nti yali akwatiddwa ekirwadde kya COVID-19 era yamala ennaku 14 ng'ajjanjabibwa mu ddwaliro ly'Entebbe wakati mu kutya okw'amaanyi. Naye mu mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde obulwadde bwankwatiramu nga tawo nawo weevu waawe yali ekendedde, obulwadde ne bunkwata ne bankebera nga ndi positive. Nempulira nga embeera gye nnimu si nnungi, kwegamba nafuna era nange okutya. Wabula agamba nti yagumira nnyo ku abo be yali alabyeko nga bawona ku ddwaliro lino wamu n'obukugu bw'abasawo bwe yali amanyi obulungi kuba baali bakoze bonna okumala ebbanga eriwerako. Nateekebwa mu CT1 wano mu Entebbe Regional Referral Hospital, sawo bannaye ne batandika okunzijanjaba, bajjanga ne banzizaamu amaanyi. Naye lwakuba nti nali mbamanyi amaloboozi gaabwe kati ekintu kyentegeera ne manya nti ono nno Dr. gundi ono naasi gundi mu mbeera efaanana bwetyo, kubanga balina okwambala PPEs tebayinza kujja eyo nga bwe nnyambadde bwe nti tebukisoboka. Wabula ekyasinga okumutiisa y'engeri abantu mu byalo gye baali basolamu abo abaali bavuunuse amagombe g'ekirwadde kino ekya COVID-19. Nagenda nga nkimanyi nti gye ngenda kukola ki? Kuboolebwa. Naye ate eky'omukisa omulungi kye nafuna nti olw'okwanze nali manyi ekyokukola, nali nga okusinga mbeera waka wange neneekuumira abawala ne bajjanga abakujerega balabe. Okuva COVID-19 we yayingira eggwanga lyattu Uganda mu mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde, Uganda yakafuna abalwadde ba COVID-19 abasoba 900 nga ku bano abakawona basoba 600, bo abakafa bali mu 2,000 n'okusoba nga emiwendo gino gikyukakyuka buli kaseera. Trevor Lutalo, Rafat Musoke, STV Select Eyenjawulo. Kulikayo nnyo mu mboozi eyo ate bwe tweyongerayo oluvannyuma lwa poliisi okugaana abantu okugaba emmere mu bantu baabwe ab'enjawulo, bo abakulembeze okuva mu bitundu eby'enjawulo basigadde bagaba emmere eno ng'era bagamba tebasobola kutunula butunuzi ng'abantu baabwe enjala ebattira mu nnyumba. Lwa poliisi okugaana bannayuganda okuddamu okugabira bannaabwe emmere mu kiseera kino ekyakazigizigi, bo abakulembeze mu bitundu eby'enjawulo bino byabayise ku matu engeri gye kiri nti abasinga okutuusa n'essaawa ya leero bakyagabira abatuuze baabwe emmere ng'era enteekateeka yaabwe ekyagenda mu maaso. Abakulembeze abalonde abatwala paaka enkadde nga kwotadde kansala wamu ne chairman w'ekitundu kino olunaku lwa leero bagabidde bannakibuga emmere, wabula enteekateeka eno tebadde nnambulukufu, ekintu ekiviiriddeko abatuuze abamu okuva mu mbeera ne batandika okubakolimira. Bino bibadde bikyali awo, poliisi nayo neeyimbula abawanvu n'abampi era ng'abantu balabiddwako nga bataddeko kakokola tondeka nnyuma okusobola okulaba nga beetaasa.
Okusinziira ku bantu ab'enjawulo be tusobodde okwogerako nabo ku nsonga ya poliisi okugaana bannayuganda okugabira bannaabwe emmere, bavumiridde nnyo ekikolwa kino ne bategeeza nga bwe batagenda kikomya kuba tebasobola kulaba bannaabwe nga balajana so nga ate bo balina obusobozi. Wamu ne poliisi okutumiza fa okulembeza ebintu emmere enduza si nsonga nkulu nnyo nkiwa minisita yagadde okuba nti ali ku pressure yagadde okuba nti buli kaseera ateekawo embeera eraga nti akola bali abakulembeze abalina obusobozi muddukire baneiba mubawe ekyokulya muwa abantu bamwe ekyokulya mu mbeera y'obusobozi n'ekya minisita wamu ne poliisi tebitukwatako bayirawo. Ate bo abamu ku batuuze abatasobodde kuganyulwa mu nteekateeka eno ey'okubagabira emmere bano batutegeezezza ng'enteekateeka eno bwe baddemu okusosola era ng'obwedda bagabiramu bannaabwe ekintu ekibajje mu mbeera ne balaamiriza nti si baakuddamu okwesiga bantu ng'abo abasosola mu balonzi baabwe. nga bagamba nti tubalonde ne batuyisamu obusente naye ate oba nga batuseko ebyokufa ku bantu baabwe. Ate ye akulira ababoodaboda mu kitundu kino alaze obwennyamivu bwe engeri gye kiri nti abakulembeze bano balaze okusosola okw'ekika ekya waggulu wakati mu kugabira abatuuze bano emmere era n'ategeeza nga bwe bakoze ekikolwa ekitali kya bwenkanya. Abavuzi ba bodaboda baawano mu LC ya UTC village bafunye ettooke ya deneri naye abakulu baabwe okugaba emmere bagyekebera batwala mu maka gaabwe era ffe tugivuze bagitwala mukazi otwala amatooke 10 ewe notwala amatooke 20. Abavuzi ba bodaboda bafunye ettooke neri UTC village nze omukulembeze waabwe bagenda kunsuulira abaana. Omu ku muvubuka gwe tusobodde okwogerako naye ategerekeseeko ng'erya Rasta ono ng'agwa mu kkoowa ly'abaliko obulemu atutegeezezza nga bw'ayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo mu muggalo guno wabula n'asaba gavumenti okuleka abantu abalina obusobozi okubadduukirira naddala mu mbeera ey'okubagabira ekyokulya okusobola okubeerawo. Ghetto youth tubeeramu ebintu bingi naye nfuna okusomoozebwa kubanga nze nga nze sirina mulimu naye wempitayitako mu mikwano gyange nefuna kyefunayo naye ate weba bagoba nange nyigirizibwa. Doreen Josephine Nachiwala, STV Select Eyenjawulo. Webale nnyo Doreen Josephine Nachiwala. Ate bo abasuubuzi ababadde tebasalikako musale balumbye ekitebe kya Town Council y'ekikyusa ne bajjayo ebintu byabwe ebyabadde byawambiddwa abakulira ekitebe kino ekya Town Council era nga bo bagamba nti baagala bintu byabwe mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Abasuubuzi abakakalabiza emirimu gyabwe mu katale k'ekikyusa bakedde kuzinda ofiisi za Town Council nga baagala baddizibwa emidaala gyabwe egyaboyeddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero. Bano babadde batasalikako musale olubadde okutuuka ku kitebe ne beesoga ekizimbe omubadde ebintu byabwe ne batandika okubifulumya wabweru. Poliisi eyitiddwa bunnambiro okutaasa embeera era obwedda abantu abatali basuubuzi babeegesa amaaso wabbali w'ekkubo. Abasuubuzi bagamba nti tebaweereddwa kakisa kano era ebintu byabwe bingi byonooneddwa nga kati tebamanyi kyakuzzaako. Twafunye okusomoozebwa obudde kiro ekikeesezza olwaleero oluvannyuma lw'okunkubira essimu wakati w'essaawa 9 ne 10 nga basitudde ebintu byaffe emidaala ekikyusa nga bagitwala mu bifo bye twabadde tetumanyi. Tukizudde luvannyuma nti emidaala egimu bagirese ku Town Council. Asobola otuyamba mutuyambe. Nina abaana 5 nze taata nze maama ebintu byange byonna babitutte siina kye nasigaza. President yagaana okusengula omuntu yenna mu kiseera kino naye simanyi ndi waba tusengula bo bali waggulu wa president. Meeya w'ekibuga kino Paul Salambwa ategeezezza nti tewali nsonga y'amaanyi nnyo mu kino wabula bano abakola bino babitabiikirizaamu byabufuzi. Nga bwe nakunnyonnyodde nti abutale buno bwajja mu byabufuzi so tebalwanira kikati bali bwe twali tubajja ku kkubo ne bagamba bo tebagendayo bukatale kali kemulabye
bo ne banoonya akaabwe nti kekana ba people power ne batuukirira chaachi ne tukkiriziganya naye tukole akatale wano fenga town council twakkiriziganya akatale kabeere wano atayagala genda eri ajje mukana abeere wano kati bano babiziza mu byabufuzi abawagira NRF bagenze teri police batutte. Salambu agamba nti ekikolwa kino kyakubayamba okumalawo obwegugungo wamu n'okwekalakaasa okubadde nga kubeera mu kikyusa. Abaana boolaba tubagoba ku luguudo tubagoba mu zibbucha wali buli kwekalakaasa kwonna okubeerawo basimbuka mu bbucha ezo ne mu butale ne bakola obwegugungo buli mmoroka obwegugungo obubeerawo bwe balaba UC bajagala kujoocha bo bagamba tebagala kulaba President Museveni kikyusa wano lumu bakwata pikipiki ya poliisi ne badduka bookye ne poliisi pikipiki ne bajoocha. Ye ssentebe w'abavubuka mu town council y'ekikyusa Ramadhan Sensambu asabye abavubuka okukozesa omukisa guno ogw'obwereere basobole okulwanyisa obwavu. Abavubuka bonna mujje tukole ekifo omusajja tuwadde kyabwereere mujje tukole tulabiye famire zaffe ebyobufuzi tubiveemu muve ku luguudo mujje tukole abakyapati abaki mujje tuleme kubeera mu byabufuzi. Wabula newankubadde ng'aliwo ababadde beekalakaasa olw'okuwamba ebintu byabwe tutuuseeko mu kifo ekipya awateereddwa akatale era bwe tutuukiddewo nga bangi bali mu kuzimba midaala nga bangi ku bano ekikolwa kino bakyaniriza n'essanyu. eyatuwa ekifo kino kuweerere kirudde nga weekiri naye olw'okuba entalo ezibadde mu kikyusa nga tezivuganya kulaakulanya kitundu kino. Twagala okwozaayoza mwami Salabwa meeya waffe omulonde abantu gwe basalawo mu ekifo kino weebale kubanga bye wasuubiza bye bino byennyini. Maria Dana Namiro, Sarah Nakandi, STV Select Eyenjawulo. Olugero lwa leero bakuyita embuga si buganzi. Amakulu g'olugero luno buli gwe bayita embuga tebamuyita kumuwa birungi oluusi baba muyita kumukuba sinakindi kumusiba. Kyova olaba abantu abamu batya okubayita embuga. Likayo nnyo Maria Diana Namiro n'olw'emboozi eyo katugende butereevu mu kuwummulamu ko tugenda kuba tukomawo n'endowooza z'abantu ab'enjawulo era ng'ekibuuzo kiri nti olowooza Uganda yandibadde dda mu muggalo omulala. Genda ku mikutu gyaffe egy'enjawulo oteekeyo endowooza yo tugenda kuba tugisoma nga tukomyewo. Bwe tukomawo enkaayana ku ttaka abatuuze balumiriza ekkanisa okubba ettaka lyabwe. Kulikayo nnyo omulabi wa STV gwe wenna eyakatwegattako olaba STV Select Eyenjawulo. Katugende butereevu ku ndowooza ez'enjawulo ze tufunye mu bantu ab'enjawulo. Olowooza Uganda yandibadde edda mu muggalo omulala. Nicholas Nemusiima agamba nti more 2 weeks government should ease on some things as we follow the SOPs. Kancha Chris agamba let them ease the lockdown most especially by allowing transport to resume. Nyanzi Hassan agamba we should learn how to live with the virus instead of the lockdown. Asad Twahaye agamba bwati ku ndowooza eno COVID talina gy'alaga so mutuleke tukole. Kakoza Mahad ne guno gwali tegusaana only government yeefunamu kuba abantu bejjanjabira ewaka nga tebasobola kugenda mu malwaliro awo ne bawona okuteeka drugs mu public health service. Mwebale nnyo olw'endowooza ezo. Ate bwe tweyongerayo abatuuze ku kyalo Nnama batabukidde revilandi waabwe bw'abadde akwataganye ne poliisi nga bagenda okugoba abantu abayita bannannyini ttaka lya Kereziya. Bano nno bo babadde batandise dda okuzimbako ebijja by'abakadde baabwe ssaako n'okuzimbako amayumba. Emboozi eno katugifune mu bujjuvu.
Abatuuze ku kyalo Kisowera mu Duma mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono beeyogeredde ebisongovu ne osi wa poliisi y'e Nama abadde mu ngoye za bulijjo n'abasirikale ba poliisi ababadde bakwataganye n'emmundu. Okusinziira ku batuuze balumiriza ekkanisa okubalemesa okuzimba ennyumba eza bulooka ng'ezzeesala ku bibanja byabwe awatali kuteeseganya nga tebakkirizibwa na kulima era baagala pulezidenti ayingire mu nsonga zaabwe. Kitange ne jjajjange bonna baafa na baziika wano naye bamanya nti tumaze oziikawo abantu ne batugamba nti ttaka lya kyaki ne bajja nga batutemangako nga batunyaga bunyazi kale nga ffe tetumanyi nga bajja batunyigiriza. Nalina yiika nga 6 kati essaawa yakakati ndabika nti nyinawo eka nga 2 zokka. Owa famire era eyawali yateeseteese okujja okulengeesa ebijja okitegedde ebyabazadde be era n'agezaako okunga mikwano gye kuba nange nzaalibwa kuno yankubidde kasimu kuba nange nteekateekera okulongoosa ebijja byabazadde bange bali wali okitegedde ne tujja tukuŋŋaane tutereeze eki ebijja ntuleeta abakozi mu mbeera eyo munanga abadde abakozi bazimba poliisi nejja era n'oyo Reverand n'omusumba waayo ne bajja ne bagezaako okuyimiriza ki ne tubagamba ebijja tekisoboka kuba agenda okuzaalibwa taata wange yazaalibwa wano ku ttaka lino ku nnyumba zaffe ziri wali eri kakati nange kitange nanzaalira wano era ebiseera byange bisinga lwakuba nti nagezaako okuyingirira ku bukojja gye nkusinga okulira ennyo naye ngenda nvaayo nejja nenda bakuba muzeeyi naye nali jjuba eyo ne baŋŋamba ekibanja kyonna bakitusazeeko abakyaki ninga bakitwala batya. Kyokka oluvannyuma tusobodde okutuukirira ku mwogezi w'obulabirizi bw'e Mukono Chaplain Derek Kaddu n'ategeeza nga bano we beesanze ku ttaka ly'ekkanisa awatali muntu abaguzizza era n'abasaba okwamuka ettaka lino oba bakube ekkanisa mu kkooti. Ettaka ly'Ekisowera lirina ekazi 214 ekazi 214 ettaka eryo egamu ku mataka getulano mu kanisa agaluddewo era ettaka ly'Ekisowera kubanga kuliko Kisowera secondary kuliko ekkanisa kuliko essomero lya primary kuliko n'essomero ly'abasawo ne projects endala nyingi ezigenda mu maaso ku ssomero eryo naye twagala okuvumiira ne sekuvumiira yenna bannakigwanyizi abantu abalowooza buli ssaawa okujjanga kunyaga tuli mu kiseera nakya lockdown naye kati weewunya gwe kikuleeta ku ttaka kuyingiza mu ntalo za ttaka kiki. Maria Dana Namiro, Derek Kaddu, STV Select Eyenjawulo. Kubeera nga weekumidde ku STV Select Eyenjawulo sigenda kubeera nga nsokkako wano sula bulungi weeraba.